ku nkomerero y'omwezi gwa Julayi omwaka guno waliwo abantu abakakkana ku Milly Naava Namutebi nebba Abdullah Kayizi ne babatta saako n'okulumya abaana baabwe babiri okuli Muzaffaru Ssekamatte ne Ibrahim Kavuma nga byekuusa ku nkayana ku ttaka eriweza square miles 3. Okuva olwo poliisi ezeekwata abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino nga n'akawungeezi k'okulwokusatu yakwata omuntu w'omukaaga. Olunaku olw'eggulo mu bitundu by'e Mubende twakutte omwami Harman Bayakatonda ku byekuusa ku ttemu eryaliwo nga 31 Julayi omwaka guno ng'ettemu lino lyali kirwanye mu Mubende district. Katonda olunaku lw'eggulo lwatwaliddwa mu kkooti wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Ono oluvanyuma yatwaliddwa mu kyemba y'omulamuzi w'eddaala erisooka Pokedi wabula bannamawulire tebakkiriziddwayo. Tukitegedde nti ono bamusomedde emisango egyekuusa ku ttemu lino. Amusomedde emisango gibadde ebiri ogw'okutta Naava Namutebi Milly n'okutta Abdullah Kayizi n'amusomera n'okugezaako okutta Muzaffaru Ssekamatte ne Ibrahim Kavuma n'amusindika ekitalya mu kkomera n'amurimandinga akomenge ennaku z'omwezi 15 mu mwezi guno. Kyokka Muzaffaru Ssekamatte omu ku baana b'abagenzi nga yasimattuka ettemu agamba nti bakyali mu kutya olw'abalala abatannakwatibwa. Batutya abazadde baffe n'endaffe tetulinawo kubeera n'okubanga tubeera beeraliikirivu bakadde bayinza okubeera nga bateekako n'abatuyigganya batunoonyerezaako batutwale batutereyo gye tutamanyi nokumenya. Bayakatonda wakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno wamu n'abalala abasooka okusindikibwa ku alimanda ku by'ettemu lino. Barbara Nareiso, NTV ku ssaawa emu.